Oluvannyuma lwa Namutikwa w'enkuba abadde afunda embe ennaku zino n'aleka ng'ayonoonya ebintu by'abantu mu bitundu eby'enjawulo. Kati oyinza okugamba nti n'abatuuze b'omu ggombolola y'e Muduuma teyabaleka kye kimu anti yaleka ng'abomodde oluguudo lwabwe. Oluguudo olwogerwako lwe lw'okuva e Kampala okudda e Mityana ng'ekitundu kino kiri mu disitulikiti y'e Mpigi. Kati olwaleero abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Musa Ssemakula bagamba nti embeera eno ebatadde ku bunkenke anti ekitundu ky'oluguudo ekyabomose wabi nnyo nga kyandiviirako abantu okulugulamu obulamu olw'obubenje. Ekintu ekigize kimogose kisalise tweraliikirira emmotoka enzito okujja okulinnya wano zimogoke zigweyo ziyinza oggwawo emu oba zonna abantu bonna ne baggwawo. Kansala akiikirira eggombolola y'e Muduuma ku District Francis Sendyowa alaze obwennyamivu olw'embeera y'oluguudo essaawa eno olujjudde enjatika nga kati luli kaleebwerebwe kaakugwamu. Temusirika buli gwe kikwatako vaayo tuyambe abantu baffe kuba liri mu mbeera mbi ogenda kufiirawo abantu abangi singa embeera mugikwata mu ngeri y'okubalaata n'okusaagasaaga. N'abagoba b'ebidduka bagamba nti batambulira mu kutya anti bakozesa oludda lumu olw'oluguudo. Awantu wano wafunda weetaaga kugaziyaamuuko. Emmotoka bwe ziva eri waggulu zijja zidduka sipiidi nnyingi. Bw'owa booda oba tolinawo weetaasiza. Bagamba nti bagezezzaako okwogera ne bekikwatako naye balinga abafuuyira endiga omulere. Tukubye omulanga eri UNRA eri gavumenti basirisire bafuddeeyo. Ekyagwa Masaka Road Katonga kizze buyalo olwaleero. Bwe twogeddeko ne Alan Sempeebwa omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo UNRA ategeezezza nga bwe batandise dda okusala entoto okulutereeza. Embeera eyo tugimanyiiko era sabbiiti ewedde abavubuufu baali ku ground ne bakola assessment ne bongera okulaba nga bateekawo n'ebikugira abantu kukozesa ekitundu kye kiraga nti kiri mu mbeera etali nnungi. Assessment bagikoze era bagiweereza ku headquarters okulaba nga kyonna ekisooka kikolebwa mu mangu ddala. Kitegeerekese nti waliwo n'omugoba wa booda eyafiiridde mu kinnya ekitegeeza nti be kikwatako balina okusitukiramu mu bunnambiro.